Abatuuze abeekubidde omulanga guno bali ku byalo by'e Bwanika, Bbanga n'ebirala mu ggombolola y'e Mpaata mu disitulikiti y'e Mukono. Bano bagamba bakozesa amazzi amakyafu okuva mu bidiba n'ebifo ebirala ebitali biyonjo n'okusingira ddala mu biseera by'ekyeya. Sebo olaba amazzi ge tunywa geego twaleetako wano minisita najja wano ne tumuleeta n'alaba n'agamba agenda tukola ki kutukolera bbowa naye gaaga amazzi mugalabe bwe gatunula. Zino ze zimu ku nzizi abatuuze b'e Bwanika mwe bajja amazzi agakozesebwa awaka. Ekyewuunyisa nti ebyalo bino tebiri wala nnyo okuva mu kibuga ky'e Mukono ne ku nnyanja Nalubaale. Balina okusima obudibadiba buli kiseera okusobola okufuna amazzi amayonjo. Enzizi ndowooza ozirabye kati ziringa 7 naye nga tuli bubi. Njagala Muyanja Ssenyonga atuyambe ku kigambo ky'amazzi. Sobola kwoza lugoye lwe lunye lutukula. Tuli bubi nnyo kati nga fe abakyala b'embuto. Enkya n'eggulo tufulumya ssente typhoid. Bannange tuli bubi. Ssentabe w'ekyalo kino Fred Okero agamba bagezezzaako entakera okusonda ensimbi okuva mu batuuze okufuna amazzi amayonjo naye nga balemererwa. Twanyiridde nnyo ku bantu bange okufuna amazzi naye bidemye. Kubanga neffe tutandise twekolamu omulimu tufune ku ssente baatugamba nti tudire ssente tuteeke ku akawunti nga tusimire oluuzi naye twasonda ssente yagaana. Bwe batyo basazeewo obutaddamu kulonda abakulembeze baabwe wabula banoonye abo abanasobola okubawa enjawulo mu buweereza.